Yes, Bruno. Yes, sir. Tukusanze wa. Nsanze wano mu kyanja yange. Naye munaye kitalo nnyo naviiriddwako maama w'omwana wange leero ku ssaawa nga 3 yafudde. Abandaba like bajja babadde bansuubira kubanga nkaaba, nze nakaaba dda n'enkoowa kubanga ebbanga lyonna limbadde n'omwana wange abadde tali bulungi. Nga ndaba abantu ku internet okwo bambuuza ebibuuzo, maama w'omwana aliwa? Ninga sina kyabaddamu kati mbagambe nti ali mu ddwaliro ali bubi. Naye amaze Mungu n'amuyita. Maama w'omwana amawulire gano gakusanze? Gansanze ngenda mu garage kukola mmotoka. Nabadde nina meeting n'omwami boss wa Supermania. Ne bankubira essimu. Anko we yankubidde n'aŋŋamba nti leero nga njagala kubuulira bibi. Kuba bulijjo ankubiranga n'anzizaamu amaanyi naye era ŋŋambe leero njagala kubuulira bintu bibi. Ne mmanya nti n'aŋŋamba asoose nakumbuuza bebi ali ate nga bebi ali bulungi. N'aŋŋamba kati anyway Mukama amaze n'ayita maama w'omwana. Maama w'omwana ono abadde bulijjo mulwadde? Maama w'omwana ono abadde abeera bweru? Maama w'omwana tubadde tetumulabangako. Maama w'omwana wange because life ye abadde ali private nnyo. Rachel abadde tayagala nnyo era kyobulaba yanneegayirira. Olaba n'okupostinga omwana oyo kyatuyombyako. Abadde tayagala nnyo butaala. Abadde tayagala nnyo butaala, so she decided to keep her life private. Even mu kufa kwe life ye njagadde era njirike private. Naye okufa kubaawo, death happens every day. It's part of life. Kiki ekibadde kimuluma? Ebyo byonna mba siba bidiscussing our family tennaba kumpa lukusa olwo. Because biri too personal mu family, biri too personal kuside ya family. So mba siba bidiscussing. Abadde obeera naye abadde abeera yekka. Tuyina bazadde twazaala mwana waffe abadde naye nga abadde kyali wange nnyo mukwano gwange naye twazaala mwana tubadde twewa respect ng'abazadde twazaala omwana naye nga tukuza mwana. Kiki omumissingako lwekyo kyogenda mumissing? Era nga womanyi abantu babamissingako ebintu bingi lwekyo abadde oba ngamba enkya muntu mulamu ye muntu atalina buzibu na muntu yenna ate tayagala bintu bya kwirabisa kubeera mu butaala nti omuwala yandibadde nga yazaala muserebu yandibadde ayagala okubeera nga bamulaga mu mawulire buli kaseera. Lekyo yaŋŋamba n'olimpositi nga bwoti siriddamu kwogera naawe. So abadde muntu w'abantu nnyo ate ng'afaayo nnyo ku bantu ng'ali easy. Ate abadde alabirira bulungi omwana we nnyo. Ndowooza mulaba kiwala kyange ekifaanana. Si nze kaabadde akirabira ne maama waakyo abadde atwala omukono munene nnyo ku mwana oyo. So ekyo kyokka lwekyo abadde muzadde mulungi nti niwaba yeŋŋamba ekyo niwaba nti talinaamu abadde yeerekereza mwana we n'abeeramu n'ekintu ng'akyagala. So tugenda musubwa nnyo. She has been a very good parent, very very good mother. Enteekateeka z'okuziika tugenda ntuŋŋamu gye bamuzaala. Tugenda nkya entuŋŋamu. Ebintu ebimu ndi mu kwegumya kubanga bikwata ku mutima kuba kati ku myaka gyange 29 kubanga olina omwana omuwala ng'ate maama we taliwo ate ng'omwana muto. So biri too emotion ebintu ebimu maanyi. Omwana tukulaba naye mu bifaananyi obeera naye? Mbeera n'omwana wange. Mbeera naye. Nini n'abakwano bange bangi. Kyobulaba nkugambe nti nze Mukama yampa support y'abantu abanjagaliza. Bakwano bange buli omu aleera omwana wange. Bakwano bange bonna abakyala baleera omwana wange, abalenzi buli omu ankubira essimu kubuuza ku mwana wange. So omwana wange tumwanyisa week like family yange eyagala omwana oyo golaba abantu bangi bamwagala. So tubadde tumukuza abantu bangi. Family ne family y'omukyala naye ng'okitaddeko ekuza omwana. So gibadde emikono mingi egikuza omwana but nga bamwagala nnyo. Era omwana oyo sinti mama you cannot replace a mother naye nga tagenda kubeera nti ali awo nti talina nnyo bantu bamubeeramu. Abantu bangi bamwagala nnyo 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 abeera n'abantu bangi nnyo. Yes. Kitalo nnyo? Kitalo ddala munange bitalo. Yes. Muganda wange beera bulungi.